kakati ate bwe tugendako mu mawulire agavudde wabweru w'eggwanga ye eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya America Joe Biden azuuliddwamu ow'emyaka 82 azuuliddwamu ekirwadde kya prostate cancer asaasaanidde mu magumba ge nga bino byonna byayogeddwa okuva mu ofiisi ye olunaku lw'eggulo. Biden yava mu ofiisi mu January yakebereddwa ku Friday oluvannyuma lw'okulaba obumu ku bubonero okweyolekera mu musulo gwe. Kigambibwa nti kansa ono wabulabe nnyo era nga abuna mangu omubiri wabula nga agenda kufuna obujjanjabi wadde nga nabwo si bwangu kubanga oluusi bukosa nnyo obwongo kale ng'okusinziira ku bakugu alina okuba omwegendereza. Oluvannyuma lw'okusaasaana kw'amawulire gano Biden yatandikiddewo okufuna obuyambi okuva mu nsonda ez'enjawulo era omukulembeze wa America Donald Trump ne Kamala Harris eyali omumyuka wa pulezidenti bonna bamutadde mu ssaala zaabwe. Kakati Barack Obama eyaliko omukulembeze wa America okuva mu mwaka gwa 2009 paka 2017 ne Ssabaminisita we n'abalala nabo bamusabira okussuuka amangu. Okusinziira ku bakugu mu byobulamu ekirwadde kya kansa kisumbuwa nnyo abaami naddala abakuliridde mu myaka era ng'abasajja ebitundu 13 ku buli 100 bajja kufuna obulwadde bwa kansa mu myaka gyabwe egy'obukadde. For the former president and undoubtedly